ekyabaddeyo jjo tekiriiyo ffe gye tuva ne kaakati ne tutuuka mu kitundu sisitaafu batugambye waali naye era lazima nga bantu buntu be baliwo tewali ate basima kujjayo tulakita kuba aliyo tulakita eyalemeddeyo naye gye bafuba okola ki tulakita yagudde nga mulimu omuntu kyabajjenza ne kitulakita tetumanyi naye nga bagambye ne tulakita weeri waliwo wansi abantu kati minisita bwe yazze yayambye minisita wa disaster bwe yazze wano yayambye ffe twakatuuka mwategedde butegeezi nti omuntu waffe afiiridde eno ne tujja naye batulaze eriya mwali emulago taliiyo mu kitabo wano yasayininze nga yazze ennamba ye mweri naye taliimu deo kakati yeyo omu ku bakozi ababaddewo wano y'omu ku bakozi muno mu kasasiro kitegeeza abakozi bangi abafiiriddemu bantu bangi ate oli maama bantu sisita ffenna tuli baŋŋanda ffenna tuli baŋŋanda yabadde sisita waffe kati tewaliiwo omuntu yenna ayinza kuyambwe mugenda yeeri oba babrother bo gye bali babulaza era nabo baabano yakatuuka twegamba ekyamazima amagezi gatubuze twabadde tulina essuubi nti tunamulaba nga mulamu naye essuubi liweddeyo naye kati kye tusaba mukama kulafuna maiti yaffe tumuzze ewaka balina gwe baggyeyo nga mufune anti bali mu ovulu bakolera mu ovulu alengedde bulengezi babeera muno nga bakola kyekituufu bajjamu gundi kulonda bikasasira ebyo kubigula kubikola ki kubisunsula ndoza ebintu ng'ebyo mwakoledde ebbanga mwaweeredde abaana be mwakiriza abaana be nga bw'obalabye baabo bawala bakuze mwazimbye amakaage so far ekiri wano abantu bakyaliwo okujja okulaba nga bafuna abantu baabwe naye ekigendera ddala mu maaso poliisi baŋŋambye teriiwo njagala kukkirirayo okulaba nti bayamba abantu bano so far kyekiriwo katukkirireyooko tulabe ate ekiriyo abantu abakyali wansi bakyali bangi ddala naye ekinakuwaza okuba nti ate tewali nteekateeka ekoleddwa okulaba nti emirambo gino givaayo bambi bana sitole bweziti tezikoleka naye ya allah saasira abaddu bo bano ennaku gye bayitamu mpitirivu nnyo so yeyo embeera nga bweri mu kiteezi katukkirire tukkirire mpolampola wa kamera kino ekifo kyonna kyonna kya kasasiro kyali kyakola olusozi lunene kati wobuuka wano wansi owaddako wewaliko amayumba n'emiti kakati wali woolengera awali mu maaso okudda eri awo wonna wansi ge mayumba kasasiro gwe yagwiridde kakati kalina endala eri wano gye bagwiridde kakati kasasiro ono mu kuvaayo yakoze enjatika abakozi abamu babadde waggulu nga bo bakola kati bo mu kwabika abamu bakirabye abamu ne batakiraba kati abakirabye ne babeera student bo bakyakoze eki kyabavuze buvuzi nekigenda nga kibawandula naye mulimu bano nti njagala kudduka ababadde batya nti nkole nziruke abo kyo kyabasangiriza nga busangirizi kati wobuuka wano wansi ababaddewo ekyalo kumpi kiramba ky'amayumba kirimu abantu tebasobodde kufuna nti kadde kakola ki kudduka ku supiidi kingi gye kyabadde kijjamu kyo kyasangiriza abantu bangi mu mayumba famire ennyingi lwabadde lwa mukaaga abantu babadde waka nga tebanavaayo baŋŋambye wano wabadde tewali kasasiro yevuze bwevuzi neyereka kasasiro nga bwolengera luno lwe lusozi lwa kasasiro lwasimuka wano abaddewo naye tabadde mungi olusozi lusinga lubadde wali waggulu kakati ndowooza olaba ino ettaka lyali kkubo libadde waggulu nga bwolengera wali kakati ng'emmotoka ezeeta kasasiro ziyita eri kati ngano wansi yenkomerero yaki ya kasasiro lwali lwakola lusozi nga lwajjula
kyekyo bwe kito bwe kiri. So fa kati bangambye abantu bangi abakyali wansi. Abantu bali omuwendo ogusinga obungi tegunnabaako kumanyikwa era nze mu ndowooza yange sikiwa nti gavumenti ku luno egenda kuvaayo amazima eyogera amazima. Kijja kuba kizibu nnyo gavumenti okwogera amazima g'abantu abakoze eki abafudde. Wakuba abantu abali mu mayumba be basinga obungi. Abantu be twakayiikulayo batono. Kuba jjo olunaku lulamba kyalo kiramba twafunye abantu 13. Kakati olunaku lw'olwaleero Mwakafunayo bameka? olwaleero nange kuba nti kugambye kati olwaleero luno kasasiro watandikira kati we batuuse okusima. Kuba jjo twabadde eri gye kyakoze eki gye kyawandudde era bali saidizi eryo wasookerwako eri wansi eri ekyalo ky'abantu gye batannakwata kati wonna wonna okuvaawo okudda eno tebannaba. Minisita wa disaster bwe yazze ejjo yayambye eki? Omanyi nti buli kati bino biringa abantu olw'ensonga nti abantu abasinga tuli bakoowu nti kati bano olaba kati saawa zino nti bannabyabufuzi bano baagala okukola ki okukolera amawulire nti yajja kujja ayogere naye nga nikyaga kiki tekikyayamba ffe saano gye twagala abantu kujjayo so si bya bigambo. Emmotoka eri ekola kibangambye ejjayo ekimotoka anti kati awo waliwo emmotoka waliwo greda yaabwe bweri eyabadde ekola kasasiro kati ne wabeerawo emmotoka endala eya kasasiro ne wabeerawo turakita endala era ziri awo wansi eyabadde agezaako okuvuga ki turakita naye yafiiriddemu yafudde kuba kyamusanze. So kati abantu ab'okukyala abafiiriddemu tebannaddamu kutandika banoonya? Bali kubanoonya eri wansi. Zino ziraba zino ziri mu kukola jasi nti bo baagala kujjayo emmotoka yaabwe eri awo. Tebali ku bantu. Poliisi eriwa? Poliisi eri. Poliisi eri wana eri mu kugobanya abantu bagobye eri. Bano bo olaba tosaagamba nti saawa kati ani ali mu kuyambako okujjayo abantu? Weziri naye ziri n'abantu obuntu fe abayambagana kuba tuli saidizi eri wansi. Kati mukyayambagana? Tukyayambagana era tetujja koowa paka. Tebali mutugoba bugobi. Kati kiki kyemusaba abantu bannansi bannammwe bayambeko? Tusaba abantu tujjeyo abantu tusaba gavumenti wamu n'abantu bafeeyo nnyo kuba famire ennyingi ezifiiriddwa abantu. Mulimu famire omuntu yavudde waka n'avaawo n'aleka famire ye naye yagenza okukomawo nga famire eweddewo naye ng'asigaddewo bw'atya. Mulimu n'abaana abagezezzaako okwagala okudduka nga ye yabadde agenze kuzanya n'ataasibwa naye nga kitaawe ne nnyina ne baganda be baali omwo. Era abaana bangi bali mu kulaajana. Era waali alisaidiza eri yonna bagobyeyo abantu. Wano okufuna ekkubo mulina kudda ku saidizi eri wansi yewali abantu abafiiriddwa era yali amayumba n'emirambo gye tujjayo gye bagiteeka. Kati nina kwetooloola n'enzira y'eripooti. Bambi neyanze mwebala omulimu omulungi gwe mukozi. Tugezaako. Amannya go gaani? Amannya gange nze Sekidde Abdu. Sekidde Abdu, bambi be bamu kubagezaako okulaba nga beeyamba okulaba nti bajjayo abantu. Kuva eri waggulu gye nvudde waliyo abafiiriddwa abantu baabwe naye baŋŋambye tebayambiddwa. Poliisi tekoze kimala okulaba nti abantu bano bafuna abantu baabwe. Ekibaluma babagobaganya ate nga ne poliisi yennyini terina kyekola. So ffe twasalawo katuweereze abantu so ge mazima amatuufu tugajja mu bantu so fa sinafuna wa security yenna naye ngenda kumufuna tulabe bakola beki. Minisita wa disaster wandibadde ne leero oli wano, abakulembeze mwenna mwandibadde muli wano ne tulaba abantu bwe bakola ki bwe bafuna abantu baabwe kuba kye basinga okwetaaga as of now nga nalabyeko Lord Mayor agamba balinayo babagenda obbateeka mu tent balese bu tent mwe bateeka era nabo buli eri okay ngenda kwetoololayoko ngendeyoko. Saawa zino tenti niye batuwa tenti wano tezina kyeziyamba. Mwagala bantu. Twagala bantu kufaayo kujjayo bantu kuba kati tenti onaateeka mu mulambo abantu ekyalo kyonna kiri wansi kakati tenti banaateeka mu mirambo. Osula wa Abdu? Nze nsula muno mu Lusanja era nze omu ku famire yange emu eyabuutikiddwa era ku nnyumba zange kwennyini kwe yakomye kyakomye. Amiina. Era nange obulumi nina bulumi bungi olw'ensonga nti baneiba bange bonna bakoze eki bafudde wamu n'abapangisa bange bonna bawedde. So embeera bwetyo bweri mu Kiteezi
so far poliisi tennakola kimala. Tulina okuweereza amawulire nga matuufu. Tennakola kimala okulaba nti abantu bavaayo. Tukyeyongerayo okugenda mu maaso tulabe naye tugenda kwetoloola tugendeko eri mu bantu gye bali. Wano addewo ekkubo. Yuwa. Eddwabiro ettaka eryo ly'ettaka lya kkubo. Yebuze okujja paka wano. Emmoloka ttaano. Eyo kakagibali bakyala Naye ng'eyagibaddemu yasimatusa. Yamulese paka wano agifukukiramu. babadde wamu yewe yabuusa nebatuula naye olaba kakyamumize n'asigala awo